Abafumitiddwa ebiso kuliko omugoba w'emmotoka z'essomero lya Hilton High School nga Daniel Ombogo ssaako ne Shanita Nakalyango ng'ono abadde mugenyi mu kitundu kino era ng'abadde yazze kukyalira ku nnyina omuto. Bano be tusanze mu ddwaliro ly'Ekyetume Health Center balojja engeri abazigu bano gye baba tujjizaamu ebyambe n'oluvannyuma ne bakuulita n'amasimu gaabwe. N'atendedde omusajja n'ajja n'aŋŋamba amujeebale kanamulaakaali n'ensituka n'emukubamu ttooki n'aŋŋamba tonkubamu ttooki n'emugamba lwaki n'aŋŋamba Dennis omumanyi oza simumanyi simulabanga n'emugamba osobola yitako wano eyo n'ogenda n'obuuza ku bali kati n'adda enzira mabega n'ankwata omukono n'emuvaamu n'enziruka n'angobera emisinde n'engwa wansi wabaddewo ekiyinja n'engwa wansi nakka wansi n'adda agenda kunfumita ku mutima n'enteekayo omukono n'anfumita omukono. Abakola nazo paakinga zikirira ewaka basanga ku leero n'ankubamu ttooki n'enkyuka bwingi nakyusa ebintu n'anfumita wange nga ndereezemu wabula bwesitole ekingi nga nkubyemu ttooki bw'ati kati n'enkyuka bwe nti ndaba mbuuza n'antunga wange kwekudduka paka waka naye addala kunyongera kyakubi n'adduse mangu nemuviira. Oluvannyuma bano baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era okusinziira ku Dr. Isaac Kabengi ng'ono yali mu kubawa obujjanjabi atubulidde ku mbeera gye balimu. Wa mbiri ez'akawungeezi ne tufuna omukyala eyasoose ng'afumitiddwa ekiso era ne tukola kyonna ekisoboka okuyimiriza omusaayi era omukyala kati ali mu mbeera nnungi. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Benedicto Kiwanuka bavumiridde ebikolwa eby'ettemu era ne balaajanira poliisi ebeeko ne kyekola okulaba ng'ereeta obutebenkevu mu kitundu kyabwe. Bw'amaanyi era tuli ku bunkenke bw'amaanyi. Ekitundu kyaffe kirimu obwerinde bw'amaanyi nti kaakati ono abadde mukozi munnaffe tubadde tukola naye yatambudde obudde obwa bulijjo kuba abantu badde bakyatambula naye okwekanga nti ate bamufumise ate nga tubiwulira n'awalala Ekyetume yonna abantu babafumita kale ffe tubadde tulowooza nti security eyongezebwemu amaanyi. Tusaba bekikwatako bannamateeka batutaase batulambule batuyiteeyitengamuuko bakiri tubeere ne security mu bukasa naye kitususseeko. Amyuka RDC w'Emukono Mike Ssegawa akakasizza ettemu lino wabula n'ategeeza nti ab'ebyokwerinda bali bulindaala okulaba nga bafaafagana n'abo abeenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Already badde ne pulaani yaawo era mangu ddala bamuvinze okulaba nga barestinga abantu ab'enjawulo badde basuubiriza okubeera mu bintu bikola bwe biti. Tuba tumaze okulungamya abakulembeze ba community nti abantu abo tubeetaaga era lwaki tubeetaaga nebaza nnyo poliisi okuba nti yamuvinze swiftly okukwata abavubuka bano ate nga tekyakwatira ddala balala. Onyanga agamba nti abantu 40 mu bikwekweto ebikoleddwa. Paul Bakabulindi ne Moses Serumaga, BBS Terefayina ageesigika. Ssaabawabi wa gavumenti omusango gubadde